ove mu bwaki mu bwawusigalo kuba nabaganze nkoze bwawusigalo obulamu bwange bwonna kati okuvaawo tayagala kumanya tayagala kukola ki kati ogenda okugatagatta mu sente zo wadde salongo ono transport ono gula kino ono gula kiri nga salonga kututteko sente mmeka nga buli obukadde 7 mu emitwalo ago kubanga alaba ffe tuli ki bagayaavu ate empewo ngagga kuba bangamba obugagga bugiteevuunyako buteevuunya bambuuza emirundi n'emirundi ewammwe tewali mwana yeeyamba ne mbagamba tewali naye akwata ebintu byange abimpe nze nfune omuntu anaakola n'empewo yakubbako n'empewo yazibbye in fact yazibbye n'azitwala yabbye empewo zo iye si zange zokka n'ez'abaganda bange nazo yazisise n'azitwala mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 kale nze Sonko Muhammad twongera okubaanirizaako omukutuguta nti kwe tuli tugenda mu maaso n'okuliriza emboozi mboozi ya muntu wa bulijjo mboozi ya njawulo lunaku olwaleero twongera obajjukiza nti kola airport pickups oba okoma wano mu Uganda you can contact us ku namba y'essimu gy'olabawo wansi eri 0706 79 47 29 mu mbeera y'emu tulina enamba ya MTN eri 0782 95 21 55 namba zonna ziri mmanya gange Sonko Muhammad osobola okuba nga okebirako ku WhatsApp ku imo ku botimu enamba especially Airtel okweri MTN eri ku WhatsApp wokka n'okukuba direct nsobola okuba nga ate ngifuna bulambalamba twongera okujjukiza kuba Betty's Touch and Beauty Studio ku nsonga y'ebyokunyirira ayagala okulabika obulungi okushana nawe kwate Betty yajja kuba nga akutereeza ddala bulungi nnyo embeera ebeere ng'etambula bulungi malidaadi sana senga buti akutegeeza nti omwami yenyoma mu saizi amaanyi g'ekisajja nga matinitini omukyala atakyalira nsiko okugogola enseke emisuwa and so on eddagala likwatagana n'ebintu ebikwatagana n'ebyomu kisenge ojja kuba nga omwekwata bulambalamba ajja kuba nga atakutereeza naye oba okubye ku namba zange ez'essimu ezo osobola okuba nga nkuyamba kukolera delivery ku ddagala gwe baweetaaga omwami yenyoma mu saizi atalina bulungi maanyi ga kisajja omukyala atakyalira nsiko and so on ebifaanaganako ng'ebyo consultation n'okwebuuza era abeerawo bulambalamba okuba ate nga kwasaganya nina omukyala gwendi naye nga bwe mulabye mu kalanga kasoose twagala okubeera ate nga atunyumyamuuko naye twongere okuwulira emboozi ye tuula kadira giwulize bulungi nnyo ayinza obba yeetaaga amagezi go agayinza okuba nga sigakwata mu nsawo n'okumuyambako n'okubira abantu b'enjawulo omulanga okulaba nga ate ayinza okubaako engeri emu ebinda gyayinza okuba ate nga yambibwamu nyabuusi byotya naye wonayogera empola ojja bba nga atazze nange ndi bulungi obulamu buli butya amannya go oyogera empola tebajja biwulira nze nkubuulira amazima kuba empewo efuumuka eddoboozi eritwala kati yogera nnyo nanga li wano siwulira nze Nabukalu Agatha onkubidde ku ssimu ng'onnoonya oyagala kujja twogeremuko tandika okunnyumiza akati ssebo obuzibu bwange bwe bwatandikira naye woyogera nnyo obuzibu bwange bwe bwatandikira emirimu egyange nkola bwawusigalo awusigalo abakozi ba waka ye ssebo olina emyaka emeka? Nina emyaka 39 39 obuza kugumuwiza emyaka 4 ssebo oli maama olina abaana? Nina abaana bameka? Nina abaana 3 taata w'omwana oba w'abaana gyali ssebo yakola mirimu ki oba temubeera mwenna? ebiseera ebisinga era ntera kubeera n'abaana bange atera kujjawo obuzi gy'okolerawo wawusigalo n'abaana gy'obeera nabo? Nedda sisulayo era sulayo n'okola n'ovaayo nenkomawo kati nga ntandika okukola obwawusigalo obumazemu bbanga ki obwawusigalo obwo mbuluddemu kuba nabutandika muwala wange ali mu top kiraasi essaawa zino amaze P7 Omaze P7. Tegezo omazemu emyaka egisuka 10. Kuba kati alina emyaka 14. Oba osigalina kuno basasula sente mmeka?
nze kale mbadde sikolanga mbaddugavu nga nkola mu bayindi. Mu bayindi? Naye wano mu Uganda oba mu India? Muno mu Uganda. Nga basasula sente mmeka? Kisinziira ku boosi wona emitwalo 10 bagikuwa n'emitwalo. Bwe bakuwa sente mmeka kati ondi nawe? Baali bampa emitwalo 16. 16 baali bakuwa. Ne kati wavaayo mbwa osigala? Nenvaayo. N'ate emabega era bajjanga bakuwa 16 kumalira ebbanga ery'emyaka 10 gye batandika mukolo gwa osigala. Anti nakakola mu nnyumba 2. Nnyumba 2? Ngamba okuva watandikira emyaka 10 mabega. Anti nnyumba 2 kati eyasooka. Bampanga emitwalo 14. 14. Kati nenzija wano omukazi ngamba 13. Kati lwakuba nali nkola bulungi. Najja ng'akola ki? Nga nnyongezaako. Ne tutuuka ku 16. Kati nendaba ng'emirimu mingi nkolera ki? Bwereere. Nenvaayo. Mirimu giba gitya? Tuba ne baana ba Kadaama wano bakola obwa busigala eyo simanyi bakiyo ze ngoye olaba oti bagamba okuchunga kuba kungi abatugamba abamu kati nga tayimu ene ekisibe emirimu giba mingi nnyo wano kiri kitya tunyumize kukumberayo obwa busigalo. Obwa busigalo era kisinzira nnyumba gy'okolamu kuba nze gye mbadde nkolamu era emirimu gibaddemu. Abaana nga bameka ageza kutusigira ekifaananyi. Omwana abadde omu n'omukyala n'omwami naye nga tebampisa bubi naye nga akasente ke kaki ke katono tekasobola kumbeezaawo nsasulako ennyumba ebyetaagisa kale kwegamba. Pozi ogambe ogenda bwe nsasula kati ennyumba gwe gyosulamu ya sente mmeka? Ennyumba gye nsulamu ya mitwalo 14. Ennyumba gye nsulamu mitwalo 14? Ku mulimu okolera sente mmeka? 16. Ennyumba lwakuyambako gisasula? Ennyumba nze ngisasula kale taata w'abaana abayambako kubawaako ku kyokulya. Byakulya. Ne school fees naye nga nange nkwasaganya. Kati okikola otya okuba ng'ofuna emitwalo 16 ennyumba esula mu myaka 14 sente z'okola zonna zasasula nnyumba nofisaako ebiri byokka? Eziringa nga zenkola nga zisasula ki? Nnyumba. Taata w'abaana ye n'agula ebyokulya. Naye nga sitteeka nti alina okubagulira era nange nkwatako mu ki? Era kati bwaleeta oba aleese omutwalo ogwo n'agutuwa nenfisaako nenseevingako eki ebbali kati ne binnemerera nga sikyasobola nga ne wembadde ensenguseewo ate nzize mu kifo ekirala nga wawanvuko okutuuka ku mulimu kati neŋŋenda mu kyalo twali tufiiriddwa muganda waffe ng'embeera eganye neŋŋamba taata nkwasaganyizaako nfuneyo kenkola ki kentandikirako naŋŋaba sente zonna ziggweredde mu kufiirwa naye we naaba nfunye nja kukola ki nja kuwa mama wange naŋŋamba genda onoge mu mwanyi nanogende beezo nenfuna emitwalo 10 nenkomawo ntuuka ewaka. Transport yakomyawo yali abuze? Yali tabuze naye mbagambye banfunireko mbeeko kyentandikirako. Totandikirako kitya? Okukola nfunewo akalimu ke nneekozesa. Olekerawo okukola obwa busigala? Nabukolanga naye nga nsobola okwebeezaawo. Kati nzija nnyumizaako mukwano gwange namugamba bempola obusente bwange tebakola ki? Ana ne bewawulanga? Ng'oli ajja n'akugamba mpolaayo. Oli ayinza okugamba mpolaayo emitwalo 10 mpolaayo emitwalo 8. Oluusi ng'oziyina oluusi nga tokola ki? Toziyina. Ne mugamba ne bempa sente zange tebakola ki? Tebazisasula. Sente zange zigenda bwe zityo. Naŋŋamba ne mugamba eri taata Penny gye yagenda omusajja tasobola kunkolera naŋŋamba asobola naye akola ki? Aseera. Ngampe ennamba y'essimu nga tukubira omusajja twali awo ffenna. Musajja nga takwata kati mbazi. Musajja kigokubira? Oyo omusawo takwata. Embozi tunyumye bulungi tugitegere bulungi. Omusawo nga takwata. Ani akuwa amagezi g'omusawo? Nze nagenda ne neebuuza ku mukwano gwange. N'omubuuza otya? Ne mugamba ebintu binsobedde byenkola tebikola ki? Tebitambula sente zange zifa ne bempola. Ne mugamba kati waliwo gwe nawola emitwalo gyange 8. Angambye tukole bizinesi sente akoze eki? Aziridde. Nembeera awo kati naŋŋamba ne tukubira omusajja nga nina emitwalo egyo 5 nandagirira ne tugenda kati bwe twagenda yaŋŋamba tolinnyawo booda bwe tuuka ematugga ku Kobiru oveemu obuuza ku kiddawa ekasangati. So akuwa amagezi nti ebintu ebikola tebitambula naye naye musawo gwe mmanyi
singa onagenda ew'omusawo yajja kuyambako ebintu bitambule. Yakolerako ku bbaawe. Yakolera ku bbaawe akuwa ennamba okuba essimu omusawo takwata. Oluvannyuma n'addamu n'akuba. Era yaŋŋamba oyo omusajja alwawo okukwata essimu. N'andagirira ne ŋŋenda ne munnyonnyola. N'aŋŋamba akatulabe Basalongo kye banaakola ki? Kye banaatugamba. N'ayita empewo ze, empewo ne zigamba empewo zange tezinjagala kukola. Omusawo muganda otuukayo aba n'empewo ze zakozesa ne ziyita ezizo. Akolo tebaaziyita. Ne baŋŋamba munno gw'obadde ofuna mu kirooto. Nze mwennyini neenogera eddagala n'endinaaba. N'enfuna ekirooto. Era ng'oyo mumanyi gwe twatambulanga naye mukwano gwange. Ku ssente ezo kwayagala okukola ki? Okuttira. Mukwano gwo wanoga ddagala kiri wanaabeera tukukolosa omuntu. Nanoga ebbombo. Olweza kano kagundi akeeyeeyo n'ennamirembe n'onaaba bw'wanaaba n'olaba mukwano gwo neebaka ekiro n'endoota mukwano gwo gwawola ssente n'omulaba era nenkeera ku makya ne ŋŋamba maama kitegeeza ono omukazi alina kye yankola ku ssente. Maama wange n'asirika teyabitwala wali wamuwola ssente mmeka? Byali mitwalo 8 saazimuwola zimuwola yaŋŋamba muwe agende ewaabwe mukyala asubule ebintu aleete tukole ki? Tutunde. N'aŋŋamba nziwe bbaawe ssente ne bakola ki? Ne bazirya. Kati omusajja ne baŋŋamba empewo zange tezaagala nkole ki? Nkole. Era nga waliwo we nagendako nga mperekedde mukwano gwange. Omusajja yaŋŋamba sigenda kuwa wadde eddagala wadde akaki. Genda ogule ettuli emmwanyi ofune w'ofukamira osabe emisambwa gy'ewammwe wegikugulira genda okole bwe gikugaana tuula gina gye gikoze eki. Omusawo muganda yakugamba? Mukwano gwange yali agenda bweru nga tugenze tuli babiri. Nange nenjogera ng'ekintu ekyo kirudde ebbanga. Nange asina ddagala liŋŋenda kuwa. Nenzira ewaka era nasabanga nga bwe yaŋŋamba naye nga siraba kikola ki? Kikyuka. Kati banguze enkoko ya mitwalo 5. Ani akuguza? Ye Matugeyo gye nagenda ewa Salongo. Omusawo? Ne banguze enjiibwa emitwalo 5. Bagamba gula enkoko ya mitwalo 5. Enkoko ng'efaanana etya emitwalo 5? Baŋŋamba ngule enkoko enjeru ey'emisambwa. Nga teriko wadde akaddugavu? Ku luno bantuma nkoko oba yali mmyufu oba yali yakala kyatawo ate ekyenjeru kivudde wantu bitunyumize step ku step tubitegeere. Ne bantuma enkoko ne muwa ssente. Basooka kuguza enkoko ya mitwalo 5. Ng'efaanana etya enkoko ya mitwalo 5? Baŋŋamba ngule enkoko ne muwa ssente. N'aŋŋamba tokola ensobi ne mugaasi genda kukola nsobi nze ku bino sina kyenkola ki kyemmanyi. So sene nozimu oyasobola ogula enkoko gy'ayeetaaga? N'abigula n'obulo n'entungo. Enjibwa nayo ya mitwalo 5. Yaŋŋamba ye 5. Baabikulagako oyabigula? Byaliwo yabigula n'abikulaga? Yabigula ne babireeta. Empewo ze ne zigamba tageza n'alyako abisuule mu kiswa ekyafuluka. Ebyo si byakulya nga bulijjo bwakola. Era yakikola n'enzirayo n'enkomawo. Ne baŋŋamba katuyite empewo yo wali ogiyiseeko ne mugamba edda nali muto nga zinsumbuwa. Ne bayita empewo baba nayita empewo neyogera kyeyagala ne bakola ki? Ne bagiwongerera ne empewo negamba eyagala ki? Bitunyumize bulungi topapa tuyina obudde. Eri eyasooka. Ate kijo kati wagibuse tebagitunyumiriza. Bitunyumize nga biva ku step ye. Eyasooka empewo baba n'agiyita nga tuli mu kyalo nga ndi muto negamba eyagala olubugo ekibbo n'akambe. Ne bagibawa baba n'aŋŋamba ne tubigula nansiba olubugo ekyo ne kiggwa. Era ne bano ne baŋŋamba katuyite empewo. Tade ekifaananyi kiraba bulungi nnyo. Kwata nga tugenda maaso naye alina okubanga afumba. Katuyite empewo eno ebeeko kyekola ki? Kyekugamba. Ne bagiramu ne bagiyita omulundi ogwokubiri. Bayita ndala eri yasooka. Empewo oba na nnyingi? Empewo nnyingi. Ne bagiyita. Bwe bagiyita nejja. Ne baŋŋamba guno musambwa gwewammwe omukulu gukiwanuka ne gwogera. Oli ku musawo oyo omuntu okyusanga ku musawo? Sikyusangako kuba mbadde sizunga. Gwe bayita Salongo. Bayita Salongo ani? Salongo ziwa. Mbadde sigendangako mu basawo okuleka oli gye nawerekera mukwano gwange. Kati nga bagiyita ng'empita nga bagibuuza ono omumanyi ng'egamba ye mumanyi muzzukulu wange. Ng'eŋŋamba nti mwatusuulirira mutusindiikiriza
naye naffe tubadde tugenda kukola ekintu tubadde tugenda batta omu ku omu nga mufe ebitakola ki ebitategeerekeka mutandika okwetuga mpaka lwe mwali tunoonyeza ne mutujja ku ki ku nsiko negamba egenda kubaako kyekola ki kyenkolera bwe ntuma ebintu nembikola neŋŋamba ngende ngula enkoko enjeru ttuku oddamu ogula enkoko endala olwo ngula enkoko endala neŋŋamba nfunira Bambi ngule emwenge ebikopo 10 na bimeka na 5 omwenge ki omwenge omuganda kati bali ne baŋŋamba gwe ebibyo bikoze eki biwedde empewo yo yiye ekoze eki eze neeyogera kyeyagala n'agenda n'abigula era n'akola ki n'abireeta enkeera nankubira essimu n'enkola ki n'enzirayo bwe nzirayo empewo neŋŋamba yambala olugoye oyambale ng'omukazi omuganda tukuwe ki ffe tukuwe kye tukutegekedde empewo yekugamba iye kuba obonyeebonye ekimala lwaki obonaabona nga ffe tuyinawo era ne wali mu kugigira baŋŋamba nga muyina empewo engagga lwaki temutereeza mpewo eno nenkola ki neŋŋamba nze size na gomesi ne baŋŋamba twagala egomesi eyaffe ey'emisambwa ne baŋŋamba ngule ki gomesi y'emisambwa kati bali ne mbagamba siyina ssente ne baŋŋamba oyina ssente mmeka empewo z'oli neŋŋamba nina emitwalo egyo ena kati oli ne bamubuuza nagamba nakomadde obigula naye nagigula emitwalo 8 ne banteerako emitwalo emeka 5 anakuteerako empewo z'oli empewo ziba ne ssente ziba nazo empewo kati empewo aba muntu ng'ali awo kiba kiddala nawuliranga ddoboozi naye nga bweyogera ge maloboozi eddoboozi ng'aliba mu bbanga oba ddoboozi yalinga waliwo omuntu gwe livaamu mu bbanga naye nga ge maloboozi gewaffe ne mugamba ye empewo ng'eyogeranga bataata naŋŋamba nti yeewammwe kuba yambuuza nti okuze konze empuzi kati mugamba baŋŋamba ogula ebintu naye sirina ssente naŋŋamba nti bakubuuziza yogeranga bataata abaafa abataata bano abaliwo nga bakyaliwo bano abaliwo abanga abanzaala bali babiri nti bakubuuzizza okuza osobola okweŋŋanga buli kizibu neŋŋenda ewaka nankubira essimu naŋŋamba ensawo yaakwo ya mitwalo 8 ensawo yakyo ey'okugomasi kati ensawo ya mitwalo 8 ne baŋŋamba olugoye lwa mitwalo 10 n'egyo 15 nazinoonya nazifuna mu nnaku ezo ate nga wali mbadde nga siyina nga simanyi kale nga ne bwe nkukubiranga gwe nekugamba mpolaayo ng'okola ki ezitegeeza zimuwagenda nga weewola ne bakola ki ne mukubira essimu awo mu kulisimansi bwonna kuba olugoye olwo baŋŋamba birina kuggwa nga tetunaba kumalako ki mwezi ogwo mbikole supiidi kati ne mukubira essimu naŋŋamba siriiwo biki nenzirayo ndowooza nga tutuuse awo nga mu nnaku z'omwezi 2-3 ne baŋŋamba olugoye luno lwakoze eki lwaleeteddwa gomesi nga bagitunze bulungi era abamanyi ebyobuwangwa bo bakola ki bagimanyi empewo ne ziŋŋamba nfumbe ekijjulo ekyo twagula ebinyeebwa entungo ne baŋŋamba ngule ettooke lya nakitembe ngule n'enkoko ezo emu yange endala yaki ya misambwa enkoko enjeru zonna ngule ki njeru ne muwa ssente ne muganze sibimanyi era kituufu nga noziwa omusawo salo ne muwa kuba ebinyeebwa yaŋŋamba bya mitwalo 6 n'entungo nga byenkana biti obungi simanyi bagamba tugule ekipooli tugule empombo n'obutiko n'ettooke lya nakitembe n'akasaana tufumbise ki emmere eyo nenkwata ssente nenkola ki nemuwa newayitawo ng'ennaku nemukubira naŋŋamba omukyala yabireese kuba namugamba ebintu nga biruddewo lwaki tewaŋŋambye nembikola naŋŋamba ojja kukola ensobi ebintu tokola ki tobimanyi netuddayo ne bagamba babigula n'obirabako babireetera empewo zamubuuzanga ebintu byono byoguze biriwa wabirabako ettooke n'egundi n'ebyo yagamba enkoko eri ey'emisambwa bagireetayo ne bagibawa wabirabako ebintu
bino babiguze ebyogerako ebyo saabirabako naye baamubuuza n'agamba weebiri wali ewaka mbadde sisobola kukola ki kubireeta ne bagamba ebyo twabyonoonye nze ngula embuzi ne mbaga nze sina sente zigula mbuzi ne bagamba tugendewa ku lusozi twokye ebyo ebintu kati kiri kyawedde ne bagamba nkwate transport nkole ki mumuwe ne muwe emitwalo egyo yagenda abyokye agenda abyokye nze nali sigenda naye nga bye bagenda okwokya obirabyeko nti babiguze yakakasa empewo ze n'azigamba nti obuzibu nkubuuza kirala n'oddamu kirala ekyo ye ansa yeeyo nze nga nze saabirabako n'agenda n'abyokya n'akomawo ne bagamba ebintu twabyokezza bubi amatooke tegaweddewo tegakoze eki tegasiridde empewo yange yennyini nga mbagambye nze siina sente ebintu mbikomezzaawo negaffe twayagala kukusanyusa kujja mumaziga ago gwokoze eki gwokaabye ebintu bya sente mmeka empewo yebuuza empewo wagambye webeeyogera olya ddoboozi eryogera tolaba nti muntu yayogera bintu bye birinyeeko era tosobola kulaba naye mwennyini ng'abeera lindako tugende mpola ekifo we byogerera empewo eringanga nti like ennyumba eddoboozi liva mu kisenge livaawa liva mu bbanga naye nga womutuula weeryogerera wafaanana watya anti era ebeera nnyumba weeti naye nga muba munda mu nnyumba ogenda eddoboozi nga lyogera era bwe yajjanga yagambanga nti muwala wange nkwagala nnyo webale kukola ki kutunoonya ne ŋŋamba nze bampita kasattira neebuuza ebintu bya ssente mmeka nze ŋŋenda kukola ki kuziba wamwe munoonye eki transport empewo nga yeyogera ne batugamba tubale ebintu byali bya mitwalo 20 mu egyo n'obibala negamba oba leero oba nkya sente weziri nze ngenda kukola ki empewo egenda sasula sente kati neŋŋenda wayitawo wiiki emu nemugaasa alongo bangamba okumpa sente lwaki tosaba sente za transport ki ziizo nomweza transport meka anti bangamba ngule n'akasaana transport emitwalo egyo n'ogimuwa emitwalo kati empewo z'amaanyi zireeta sente zamuwa zimuwa sente bwe ziba zimuwa sente empewo zimuwa zitya ziva ine zigwa mu bbanga zikola zitya zizireeta nziteekawo wansi wazirabako nga ziziteekawo nze nali nzirabyeko nga ziziteekawo sente but yani olaba empewo ng'eteekawo etya sente bw'eteekawo sente oba mugenda okuza amaaso nga sente bweziri ye evaawo nga bwe tuli bwe tuti walerabeko sente nezijja nezituulaawo bwezi nezijja nezituula evaawo kyenkugamba nali nkirabyeko kubaza ngamba zigenda kumpa miliyoni ebyo bisatu ntandikirawo obulamu soko lindeko soko mbuulire ku kya sente empewo zizayita zajja zitya nezitu nga bwotyo tuli oyinza okubakuuza boti amaaso nga sente weziryawo zireeta ne ziteekaawo togamba zireeta ne ziteekaawo kibuzo kyange kyembuuza wazirabako nti tuli wano bwe tuti nti empewo zireeta sente nentunula bwe nti sente nezijjawo nezituulaawo wazirabako bwe tosobola kulaba ng'eteekawo bweti kati gwe waziraba otya sente nezigenzewo anti kati bwe baazireeta ziri ze baŋŋamba okumpa miliyoni 3 ntandikirawo entandikwa nsoko ngambe zina 25 ez'okugula zatuukawo zitya sente ye mwennyini ye nga ye yatuuza olukiiko nga nze siriiyo empewo neziwaayo sente nezimuwa sente bane ne bakakasa nti empewo ze zaleeta sente era twaddayo enkeera tugende ku miliyoni 3 nezinga zigenda kumpa miliyoni mmeka 3 naŋŋamba yinga ogudde mu ssente onompaako ng'ani akugamba oyo omusawo nemugamba kati sooke tukole ki tumalirize tulabe ekiddako empewo zigange tugenda kwa miliyoni 3 otandika obulamu ntandika obulamu ne bizireeta bulungi nnyo nga nsibe miliyoni 3 nabanga zizireeta zazireeta bulungi nnyo zazireeta zitya nyaga nnyo okunyumiza emboozi empewo ng'egyezeetamu sente n'olaba nti ekitabo kya sente kiyikyawo nze nga nze saalaba naye twaliwo mundaawo nga tutudde ne zimugamba mandwa koleza ettaala muzikulu alabe kyetukoze eki mwali munzikiza ekitegeeza mwali munzikiza kyetumuwadde agenda okukoleza ettaala n'akuma akasimu ke nga zivuddewo kuba yasooka n'anyenya bw'ati ensaasi so ne zireeta sente zo ne zibawo ne zigenda nga sente weeziri namukoleza bwati sente n'oziraba nga weeziri naye mwennyini n'azirabako miliyoni zo 3 ne bambuuza wali okutteko ku sente eziwera ne mbagamba n'emitwalo 3 sigakwatangako nga gange nga mwazibalaabalamu sente ezimala ziri siwalabawo nga zizisibye bulungi nga sente zijjudde awo empewo neddayo neegamba bwe baddamu okugiyita olaba kyensibye olaba bwe mmanyi okusiba empewo yeegamba
ne baŋŋamba nfune ssente ezikyusa. Ne bagamba nfunayo ssente ezikyusa zitya zineeno zibe okuva mu mikono giri egy'empewo okudda mu zaffe ez'abalya mmere. Buli miliyoni bagibalangako nnusu olukumi olwo lumu. So miliyoni 3 zesente gye mitwalo 3. Gye mitwalo 3. N'ogera n'ozinoonya. Nazifuna lwe navaayo enkeera n'enzifuna. Wazijjawa? Sirina gye nazijja just nga nkubira omuntu ne mugamba ye gundi mpolayo ssente bwe ziti. Ogenda nga weewola n'oziweza. Enkeera ne mugamba ssente enzifunye. Kwolwo lwennyini lwe baŋŋamba naŋŋamba nedda siriiwo era ne tuddayo. Bwe twaddayo enkeera ne baŋŋamba jja lwaki tewakomyewo ne tumaliriza ekintu koze nedda ono yaŋŋambye yabadde takola ki taliiwo ne zigamba kituufu yabadde taliiwo ng'alina ate omulala gwagenza okukolako eyo mu lusozi. Ne tuvaayo ne baŋŋamba empewo ne zigamba bwe ziba zibaddeko kye zinkoledde nange nzijjewa ebweru. Ne mbagamba siyina ssente nkikomezaawo. Ssente zino emitwalo 3 ogafuna n'ogabaleetera? Nenziwaayo. N'oziwaayo bakyuse mu ziri n'ozibawa? Nenziwaayo. Ssente ne zikyuka? Ne bazikyusa. Empewo ye waffe yennyini ng'eyogera eddoboozi era nga ngiwulira. Negamba muzzukulu ssente zizo zirabye tugenda kukola ki? Kuzikuwa. Tetukyakwagala kubonaabona nga zoogera naye waali akola ki? Awulira. Tetukyakwagala kubonaabona ezo tukuwa ki? Ntandikwa otandikireko. Tetugenda kuvamu tugenda kutambulanga naawe. Ne baŋŋamba nfune ennyumba yaabwe. Ne ŋŋamba ennyumba mbadde manyi bagizimba wa? Mu kyalo. Nze nga mmanyi nti libeera ki? Sabo. Kati n'agamba nnyinza okuyambako. Ani agamba? Oyo omusawo. Kuba mwannyinaze yaŋŋamba ajja kumpa ku ki? Ku kasente. Takwatanga ku ki? Ku $. Kati ngwe nasooka kuzimba nnyumba ya gundi bakuba ssente. Anti nze nali nimanyi nange bwentyo. Tuvaayo akkiriza okunnyambako enkeera naŋŋamba naye ajja kunkwasizaako ki? Transport. Ono musawo? Lwali lwa Sande. Lwali lwakutaano ku Sande. Ankubira essimu ku Sande. Mwannyinaze nfunye emitwalo ameka? 4. Naye nteeraako 10 ngende nnoonye ki? Ebintu. Ne transport emitwalo 6 nenzikwata nenzimuwa. Kuba naziyina nga nziyina zange tekuli nti oba gundi ampoze. Nenzimuwa tukole kiri ekintu kikole ki? Kiguufu ne miliyoni zo 3. N'agenda n'atuuka eyo n'ankubira essimu n'aŋŋamba ssente tezikoze eki ntuuse n'ebintu babiseera babisibira. Kati naŋŋamba naye nina gwenfunye atundisa kizibu atunda akakadde kamu n'ekitundu. Naye oba olina emitwalo 3 ganteere ku ki? Ku ssimu ne mugamba Saalongo nze nfuna yange ogimanyi onkubiranga nze alina ssente awo. Nalina ssente ku ssimu naye nga si zange. Ne mugamba saagala kukwata ssente z'abendi ate zimbule wenkola ki? Wenzijja. Angamba ngenda kujja nalyo nze ndi wange nkya tumalirize ebintu. So ziri ebisatu bakyazina naye temusobola zikozesa paka nga process ewedde. Nga process ewedde. So that's why tazitoolako. Naye mwennyini taziyina. Empewo z'amaani zizijjawo. Empewo zange zagamba kasigale nga tuterese eki? Ssente zino. Kati nenkola ki? Ne tuvaayo nenzirayo enkeera ng'akomyewo lwali lwakuna. N'agamba n'atuula munda n'annyonnyola ebintu babiseera ye yasooka n'annyonnyola nga nze siriiwo. Kati nkomawo ne bagamba empewo zo twaziyise ne tuzinnyonnyola. Ne bazinnyonnyola. Ne ziŋŋamba muzzukulu lwana tetugenda kukola ki? Kulekerera. Nga gwano n'enkukubira essimu n'ekugamba nyambakoleyo emitwalo ne bwe giba emeka? 5. Naalongo nga sirina ssente ng'onsindikira ng'okola ki? Ng'ompa. Jangu. Tuyamba ogende ng'ogoba enkoko yegende manju kwegendako okolima paka. Naŋŋamba wabula muyina omusambwa guno mukaamu. Oguno omusambwa gw'amaanyi nnyo. Ani agamba Saalongo. Ne mugamba olaba sirina ssente naye mbeerawo nekkubira essimu nekugamba nyambisaako ng'okola ki? Ng'ompa. Ne ziŋŋamba ng'era oli omusawo bwe yaŋŋamba eyasooka nfunenge emmwanyi
nsabe buli kyenjagala nja kukola ki nja kifunanga ne ziŋŋamba obonyebonye ekikola ki ekimala twagala tukujje ku maziga tetwagala kulekerera ng'ebintu ebyo byali biyina okuggwa wano abaana we baddirayo ku ssomero abaana we baddirayo ku ki ku ssomero okuvaawo kati nenzirayo ne bamubuuza lwaki ebintu byeno tebiggwa ate nga wagamba ogenda kukola ki kuyambako ne baŋŋamba nnoonye emitwalo 3 anoonye emitwalo ameka 3 ngeri basigadde babanja emitwalo gaali ameka 2 eyi yagenda okugula ebintu 10 ya transport ne tuzinoonya nze n'enfuna ezange ne mukubira nze sente zenfunye sente ki ntono nnyo mwannyinaze biki nze nenkwata gwe nali naye naŋŋamba nti senga akuyamba nakola ebintu byo n'obimaliriza n'otambulamu ne mugamba kantunde ki kantunde ku byennina n'entunda byennina nempeza sente olwongo tunda bikyo naye ebintu bye bikalu byolyo yine era natunda ekitanda n'omufaliso n'osigalirawo nga toyina kyo n'ensigalirawo nemuwa sente n'ayomba nanga lwaki otunze ebintu nakugamba ngenda kuyambako nemugaba wangamba ogenda kunyambako naye ebintu tebikola ki tebikutuka kati addayo mukubira essimu wayiseewo ennaku oli angamba ono nga takkubira mukubira essimu aŋŋamba nti nagenze omusajja saamusanzeeyo nga yagenze mulumbe kati nengenda ewa kyeyamaani nendekawo sente netukola endagaano nemugamba kanzija tugende tunyonyole bamuzeeyi bamanye baleme kumpita muki muyaaye teyanganya gendayo ennaku zituuka mwana wiiki yennyini mulinda nkubira essimu kuba yaŋŋamba ajja kunkubira nga tankubira mukubira ku Mande mugamba Saalongo kati pulogulaamu ki nanziramu n'obukambwe nemuganze nfunye emitwalo emeka 6 nanziramu n'obukambwe naŋŋamba toteeka sente ku ki ku ssimu tuli wano eno tufiiriddwa kati nensiriikirira enkeera neŋŋamba yi omusajja ono sente zange zentaddemu saawa zino atanneefuulirako ekintu yakitunze nziramu mukubira essimu naŋŋamba Naalongo waŋŋambye ogenda kunkubira naye kati kwata sente okole ki transport bwe giba tegiweze 10 sikola ki siyimuka nkubira mukwano gwange neewereza emitwalo egyo akwewoleza emitwalo 5 nina emitwalo 5 ngattako nange ate oteekeko n'ezijjako mukubira essimu ku lwokubiri olw'eggulo musindikira sente naŋŋamba enkya ngenda keera nkole ki ngende nentuula ng'omuntu nti otudde olinze kuba yaŋŋamba tebawanga bintu ebyo lwakusatu aba ayina kukiwanga lwakuna nange nja kukubira essimu ojje tukole ki tuwange kati nensirika nange nenninda olwokusatu ku lwokuna zituuka ssaawa zaali 6 nga ŋŋamba muwala wange naakale kankubirako kono ziwa tulabe kyekikola ki ekigenda mu maaso mukubira essimu omusajja yagaana okukwata essimu nenkuba essimu oluvannyuma ennyo n'agikwata naŋŋamba nfunye obuzibu wano eno bankutte nyamba onsindikireyo emitwalo emeka 5 nemuddamu ku ssimu nemugamba wabadde ogenda waŋŋambye transport saamukuwa naŋŋamba nyamba ontaase nve mu buzibu buno nsiriikirira ŋŋamba omwana genda ogambe gundi ampole sente ate ekyo kyaneekwasa oli n'amugamba siyina n'akomawo nembaako gwenkubira nemugamba aŋŋambye bwati ne bwati oyo mukwano gwange gwe mbadde nga nzija nga njira naŋŋamba oyo musajja alabika kati afuuse muki mufere bw'aba nga luyaze ebintu abikola kati kiki ekikoze eki kyekiganye kati nenkubirako noono eyandagirirayo naŋŋamba Naalongo kyogamba oyo musajja talina mitwalo 5 mu nsawo ye kati nensiriikirira mba ntudde bwe nti wabweru ku gundi awo wabweru wegundi w'ennyumba yaffe nga nkubira essimu Naalongo onkubidde essimu nyamba onsindikira emitwalo 5 kaide namba zitambula ziraba nyamba onsindikira emitwalo 5 Naalongo ansindikidde emitwalo 2 nve mu buzibu buno ne mutima gwange neŋŋamba luli ogwasooka wakubira nze ate lwaki leero okubidde ki mukazi wo nensirika teyaddamu kunkubira enkeera ku lw'omukaaga sijjo
nga nkeera ku makya nga nkubira oyo mukwano gwange omuvubuka nga mugamba sooka omukubireko omugambe gyo wangambye toliiwo nzija enkeera wooli saawa 2 amukubira oli amulagirira onangamba ddamu okole ki omukubire mukubire simu takwata mukubire simu takwata luvannyuma ennyonga nga Naalongo nja kukubira nina ebizibu byange n'ensirika ziwera essaawa mmeka essaawa 8 zaabadde 6 nkwata essimu nziramu mukubira omwana nangamba kyusa kulayi ne mugasi genda gikyusa nagikwata nambogolera n'obukambwe nangamba Naalongo omuntu bwakugamba nti nina ebizibu ye lwaki tonvaako nondeka nja kukubira nensirika nenzijako essimu neninda akole ki addemu ankubire n'essaawa ya leero tannaba kunkubira kati neneebaka ekiro empewo nezijja nezindoosa kuba nze nasigadde nkolanga bulijjo nenkwate mwanyi neŋŋamba bwe mba nga mbadde nnwanirira misambwa gy'aboolugave nga we baŋŋamba njagala muveeyo mumbuulire kiki ekituuseewo nentandika okusaba awo nabadde neebasa ekiro nendoota navudde eri bwe nti nenzijja nenyingira neŋŋamba mwaddiddeo kagoye k'omwana ne mukaanika eno mu ttooyi ng'oloota ye wabadde olina gy'ova n'oyingira osanga kagoye k'omwana kali mu ttooyi navudde eno straight nengenda bwe nti mu ttooyi ndaba akagoye k'omwana nga kuliko engoye z'abaana bazaanise bwe bati mu kati kalinga ka muwogo kati ngenda nyangwezi nzikeyo akasikaati kano kaleme okugwa mu ttooyi ntunula ekinnya kikoze eki kijjudde byabimbye bwati kungulu kuliko envunywe kati ngenda okuzza bwe nti amaaso nfuna ekitangaala bwe nti maaso gange ekintu kiŋŋamba gw'ojja kuba mugezigezi kati ndaba wano waliwo muganda wange atudde ne wano kati ŋŋamba mukiibi namakula musituke tuve wano batusibidde wano musituke bali bagana ne mbaga nze ngenda balekawo nenkola ki neŋŋenda ate emabegako naloota nga ndaba bonna babatisse kamotoka kuba bambuuza muli abaana bameka koze tuli 8 goli wa kumeka ndi wa 7 so waloota bonna babatisse kamotoka emabega bonna babatisse kamotoka naye nga nze bandese mu ddiiro ne taata waliwo ne taata omulala aliwo ewaka neneebuuza ye bano balazeewa nga sikola ki nga sitegeera kati essaawa ya leero oyo omusajja yasise empewo zange n'akola ki n'azitwala n'alyoka atandika okunsindikiranga ebiwewewe ebibi bijja bindoosa osaagala otaagabiye nga ndi mugundi oba nga mu malaalo nga ndi mukusera weebityo kati nembaako gwenkubira ne mugamba ndoota ekintu bwe kiti ne bwe kiti naŋŋamba ekyo kimuzikiza genda okole ki genda ogula eddagala nandagira naŋŋange nengula omuwologoma n'akambula nteekemu sukaali nkole ki nywa ebisigaddewo mbinaabe naŋŋa Naalongo bwe nkwesiga oli mufunyi ojja kungulira ki sukaali bwe nkwesiga okola otya oli mufunyi ojja kungulira sukaali ani akugamba oli omulala gwe weebuuzizaako musawo era alinga musawo kubeera yaŋŋamba nga Naalongo temusobola kuddaabiriza mpewo eno ne mugijja wabweru ne mufuna obugagga yonna eri ku ttale ekola ki ebundabunda nga nnyo akugamba ono omulala oyo era naye bamuyita Ssaalongo ne mugamba empewo nazo zigaba obugagga naŋŋamba mumugitereeze mulabe bwe munaddamu okukola ki okubonaabona essaawa ya leero ne bwenfukamira ne nsaba ne ŋŋamba nti oba jjajja oba kino tewali kijja kati biri wamala obikola byokulootaloota ebyetoloota badde tokyabifuna mbadde sikyabifuna ng'era bwe ŋŋamba nti leero njagala kino ne nkwata emmwanyi ne nfukamira ne nsaba nga nkifuna naye kati tekikyakola ki tekikyaliwo nga bw'osaba nti neetaaga kino neetaaga ssente obadde nga bw'ozisaba ozifuna nga nzifuna diro lwasabako ku ssente nnyingi koze wali esembe okusaba ennyingi zalinga mmeka nonkera ku makya ng'ozifunye era ng'ozifuna otya kati esente ezo bwe nzifuna sente ezasembayo nali njagala emitwalo gyali 10 n'egyo so wakwata biri mwanyi biki n'ofukamira wansi n'olamiriza n'ensaba kubaza ŋŋamba gwe saba ng'otukoowoola era bwe nakwata essimu nenkubira mukwano gwange ne mugamba mama Aki nyamba okoleyo emitwalo 10 naŋŋa Naalongo sirina ssente n'ennaku zino sikyawola ssente abantu bakoze eki bandidde naŋŋa kale nampa emitwalo gyali emeka 10 n'azinsindikira ku ssimu nakuwola nampola
era wento wembadde nzija nga nkola ekintu mpaka ekintu bwekikoze eki bwekiwedde neŋŋamba ku ssaawa esembayo musajja gwo neefuulidde kubaza ŋŋamba sente ezo zetukuwa ogenda kunoonyako ogenda okukola ki okugula ozimba otule neŋŋamba nze ebyamataka atabimanyi sikola ki sigulanga na ku ttaka simanyi na butya bwe baliramuza empewo neŋŋamba gwe tofaayo genda okwate emmwanyi okutamira osabe kyoyagala bw'okeera ku makya bw'omala ekasukebwa mu maaso nali neebasa ekiro naloota bulungi nnyo nga nambula ettaka era mu reality gwe nagamba nti nnoonyezaako ettaka mu kitundu ky'ebulenga ng'ettaka weeriri waloota ng'olambula ettaka mu bitundu by'ebulenga bambuuza oyagala wa neŋŋamba njagala bulenga oba eno mu kikaaya ne bangaba bw'ofuna kyoyagala ekyo ng'okola ki ng'okita era empewo naloota nga nambula ettaka okuddayo ne ziŋŋamba nti kye wabadde oyagala wakifunye konze ettaka twalirabye naye kati ssente ne bangaba ssente tugenda kukola ki kuwa sooka oleete ennyumba eyo batuwange kale libeera jjembe lya mbogo batuwange tuve wabweru olekerawo okukola ki tubeere naawe ove mu bwaki mu bwawusigalo kuba nabagamba nze nkoze bwawusigalo obulamu bwange bwonna kati okuvaawo tayagala kumanya tayagala kukola ki kati ogenda okugatagattamu ssente zowadde Ssaalongo ono transport ono ogula kino ono ogula kiri nga Ssaalongo akututteko ssente mmeka nga buli obukadde 7 mu emitwalo ago nengo zengo zifuna mpola era nga mbeera n'obusente bwange butono 2 3 bwe zityo nga sibulwa zakola ki zakulya kati ogenze okujja onoonyeko jjo tunyumize emboozi eno nga wali etaaze singa abayo omuntu abeera alaba nga alina obusobozi nga yetaaze akuyamba ati nga omuntu alina obusobozi alaba abategeera ku by'empewo gwe njagala aveeyo akole ki anyambe omusajja oyo aleme kutwala mpewo zange n'ebintu byange akole ki abimpe bye nagula bye banguzanga ebintu pozi wagambye byabadde bintu ki banguza olugoye lw'emisambwa n'eryo ejjembe ly'embogo zo nga z'empewo ze ziyita ennyumba yaazo nze mukubira essimu mugamba tuteese oba ziri agamba nti nno bamukutte sifuddeeyo azitoleko akwate luli olugoye eggomasi agimpe ne muganze kanzije njogere n'empewo zange nkimanyi zijja kubaako kyezikola ki kyezinkolera naye olowooza empewo ye mwali nga musabeza yogeranga zali mpewo zammwe zali mpewo zewaffe zennyini kuba eddoboozi nakola ki naliwuliranga era ne mugamba lino eddoboozi nga liringa ery'abataata boogera mpola ye abantu abalamu baba n'empewo ze basikako oba mbadde manyi empewo ziba z'abantu ababeera baafa anti kati empewo ezo ez'abantu abaafa ze zijja nga zikola ki zikutambulirako anti ate ogambye eddoboozi luli abataata abo bakyaliyo balamu bakyaliyo balamu anti kati kitegeezera eddoboozi lya mukika kubeera zoogera mpola nga bo we boogera era yaŋŋamba nti oliwulidde eddoboozi nga lyeddyo ne mugamba mpuliridde eddala eddoboozi nga lya taata wange bwentyo bwe namugamba kubanga nze namugamba nze waffe siina gwe ngenda kugamba nti gundi nyambaako wabula nina kwefaako nga ki nga nze era nga mpa advice gwe weekoleko obeere bulungi gwe tereeza omusambwa gwewammwe okiraba n'empewo endala mujja kwongerereza ki okwo era muganda wange ankubira essimu aŋŋamba Nnaalongo gwe embeera eri etya nze embeera nga mbi ne mugamba tegeeza mu kikasigo ekali obubi waliwo n'omulala si kugamba nti yasoma bulungi nnyo naye era wali awo ewaka tatuula mu bantu avaawo n'agenda ng'eri era twali mu kyalo nga lwaki atuula wala tatuula mu bantu tayogera takola ki ne bw'okwata 10 ne bw'okwata ekyokulya bw'oti n'okimuwa kiyaziba mu mwaliko obulemu ayogera taliiko bulemu bwonna akaddiyiddaawo ku lujja kuba nze muddako mulundi gwakubiri naye tafumbirwangako mulenzi tawasangako tazaalangako wadde akaana
waliawe waka ne bw'omuwa ekyokulya takirya era yakugamba nze ndi mugagga sente zange nkola ki nziyina era namugamba bwentereera njagala nwanire ne muganda wange akole ki aterere mba nebase ekirempewo ngendoosa nti mukibi alina okugula embuzi enjeru nga yabitanga n'ekita ky'omwenge gwe wabadde mukazi twakusabye eki era zangamba wali tuwadde kita naye toyina nenzija nemugamba nemunagamba olaba ebintu bitandise kukola ki kwekola byokka okay kati tegeze ebizibu ebyakuchwaze wa Saalongo bisolo binge tebyaggwa tebiwedde mu butuufu mu bufunze tebiwedde Saalongo rocha mulema mubbi mufere chichi tewali mubbi nze kyennategeddeko obulungi kyennafunye ng'empewo zange zindoosa yayagadde abba empewo zaffe ezo kubanga alaba ffe tuli ki bagayaavu ate empewo ngagga kuba bangamba obugagga bugiteevuunyako buteevuunya bambuuza emirundi n'emirundi ewamwe tewali mwana yeeyamba ne mbagamba tewali okweyamba kutya kale nti gundi afunye ekizibu kamuyambeko nti ayina ku ssente ne mugamba tekuli wadde neki n'omu kuba ne mukulu waffe omuwala atukulira afumbiddwa abasajja baweranga 3 naye era yakkakkanazeewo wali kuki kulujja nengamba nze ndowooza engeri gye sigendangako mu bino ebyabalokole yensonga lwaki empewo tezimpisizza bubi nga ki era n'oyo muganda tolina genda mbyabalokole tolina kukkiririza mu ddiini anti nze bwe ndaba bonna abagenze mu balokole waliwo n'omulala yali dokita nga wamaanyi eyo embaale nga muganda waffe nga dokita wamaanyi ng'ayina nze nali muto naye nga mulaba alina ssente era nga twegomba omulabako bwajja tulingiririza bwe tuti naye baba essaawa zino anywa mwenge buli ali omwenge aba mwavu aba yasiraana anywa mwenge talina wadde engatto gy'ateeka waati mu kigere ne baŋŋamba ezo empewo ze zaagala mukole ki muzijje wabweru era n'abalala babadde nga bagwa eddalo ate ewaffe si wala nnyo wali kyengera bano olwosigala nga osaze magezi kyokutwaliza ewamu before bantu kusalira magezi olwosigala nga magezi osaze magezi ki kale nze bwe nagize ne ŋŋamba sijja kusika nnyo muguwa n'ono omuntu ayinza okunkola ekikyamu bwe kukubira essimu onnyambeko nfune omuntu anaakola ki ananyamba ategeera ku by'empewo so oyagadde atiisi ojje wano open olaba omuntu kyayinza okuba nga ategeera ebyo eby'empewo akuyambeko akulagira eri omuntu omulala Saalongo ye yakumaze million 7 mu something akwate sente zange azimpe era namugamba nzizeewo ku bulungi njagala twawukane muki mu bulungi ku simu ng'aginyize bwati tankwata ne bwe mukubira essaawa zino nze tasobola kukwata simu yange Saalongo alinako risiti ze yakuwaako ezo sente zino tewali risiiti wadde endagaano ya nti na sente z'omuwadde tewali naye nze namugamba mpandiika ate message nti bino byagamba mpeerezaayo 2 n'ogamuweereza ku simu ezo oyinamu message z'oyinamu mbadde nga nkozesa mobile money so toyina message n'emwana ng'omuweereza sente esimu message yali emu naye yasangukamu mu simu saateeka ku layini ye yennyini yali yeera ng'ereeta mannya ge ng'esembyayo 74 era namubuuza essimu gye nteekako ereeta mannya kinti ziwa Bulayani era nige yandeetera n'enzifowadinga okuzijja ku ki ku layini yange y'emu olwaza n'akuwa ebintu bino okuddiza ku ssente nze ssente ne bw'anaaba tanzirizza naye akwate ebintu byange abimpe nze nfune omuntu anaakola n'empewo yakubbako n'empewo yazibbye infact yazibbye n'azitwala yabbye empewo zo iye si zange zokka n'ez'abaganda bange nazo yazisise n'azitwala kubanga agamu ku magezi agayinza okusookebwa singa obadde olina obujulizi nti transaction za mobile money zino nzirina oba tulina endagaano wetwawandikane nga muwaddeyo akakadde oba emitwalo 5 wali baddukirako mbamateeka ku poliisi nga bonoonya kino ekiddako naye temulina nakimu kitegeeza nti wali ku mobile money we nazisindikiranga saakyusaako mobile money wadde n'omulundi n'ogu era nagikyusaako lunaku lumu yankubiranga amasimu ga kumukumu nga ndi Kaleerwe n'enzisindikira Kaleerwe anti bakyetaaga ssente nga ziri ku simu eno ziweereza ezo mobile money oyinza okugamba ali muntu mulala yampeereza ssente naye nabo bayinza obba nga tebakyazirina you never know naye obanga eri ku simu yo neegenda nti osindikidde Saalongo Siraaje ssente bweziti then kiba kitegeerekeka naye kati simu yange tekuli akasimu ke nali nkozesa by that time kayonooneka neefuna kano message emu gye namuforward zaali 2 in fact kuba endala namusindikira gyali 2,200
onakola otyo mubanja ebintu ebyo mpozi ebyempewo simanyaawo. Kale nina omukyala gwe naye wano nze Sonko Muhammad nyogero bajjukiza ntukola airport pickups osobola okutambula naffe ku namba y'essimu 0706 794729 enamba eyo oba ogikwasaganyiza eri ku mobile money eri ku WhatsApp eri ku botimu eri ku imo waliwo n'enamba ya MTN eri 0782952155 enamba eyo MTN ku WhatsApp kweri nze abeera nayo wonkubira tujja banga twogera bulungi bulambalamba okola airport pickups yanakyatesobola kyawabula comment section weeri awo tongere bajjukiza Betty's Touch and Beauty Studio ku nsonga y'ebyokunyirira weekwate Betty ojja banga olabikira ddala bulungi nnyo nnyini ddala mu mbeera y'emu senga Buti akujjukiza nti gwe omukyala tagenda wanakakande omwami atamalako bulungi mu kisaawe osobola obeera ng'omwekwata ate n'oba okozesa enamba zange ezo zensomye osobola nga nkuderivalingira eddagala bulungi nnyo counseling n'ebirala byonna kiyinza okuba nga tekitambula amalidaadi saana kale kati tumaliriza tutya okutwaliza ewamu tuteke program entulaba wanaavayo omuntu ayinza okuvaayo n'abaako kyayinza okukwasaganyizaako okuyambako nti banne ninayo omuntu omutuufu bwebiti kubanza ebyo essubi entu emu susuubira nze nti bya ddala era emboozi engeri gyonyumyamu saagala nkulimbe ndabanga Salongo eyali omugezi ekimala ku saidi y'okulaba ng'akunyaga ssente bwe ndowooza naye obanga gwogamba ebyempewo bya ddala zaali empewo zayogera awo simanyi tunalaba ekinaakolaki ekinaddako so kinyinza nze okugamba era nabanga tetulina amagezi ge tujjeeyo kuba tulina bangi betuze ntukola sole zaabwe ezimu tubisolvinga ne tufuna abantu ababayambyeko obulamu ne butambula ebyabamu bigaana so biba byakugezesa otwaliza omukati katugezeeko then tulabe naye abantu baffe abali twongera okubakubiriza nti mubeere bulindaala abafere bangi abagezi bangi antononya mmere ya leero ate bategetinga nnyo mu abantu abagamba nno muyina ebizibu kale tujja banga tukomawo programu zaffe endala nze Sonko Muhammad assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.